Mukwano gwange nkwanirizaako ggwe eyeekumira ku Yugi Updates TV yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti nno okola ky'amaanyi nnyo mukuliko obwakedde. Muganda wange w'otaabadde agaakagwawo galaga nti nno MP Ssekikubo kitegeezekese nti nno anoonya kukiriyalinga linnya lye mu Paaliyamenti. Anoonya ngeri gy'akiriyalingamu erinnya lye mu Paaliyamenti. Lwaki MP Ssekikubo anoonya okukiriyalinga erinnya lye mu Paaliyamenti? Bino nno bye nkuleetera ggwe mukwano gwange eyeekumira ku Yugi Updates TV. Nkwanirizaako nnyo wabula gwe atannakuba ng'osubscribinga kutegeeza genda maaso subscribing tuwerabira nsonga ya kusubscribinga. Lwemiyaga country member wa Paaliyamenti Theodore Ssekikubo yasabye permission okuva ewa Deputy Speaker Thomas Tayebwa asobole okuba nga adibetinga petition esobole okubeera nga etaakiriza erinnya lye, asobole okutaakiriza erinnya lye ggwe mukwano gwange ali eyo eyeekumira ku Yugi Updates TV. Ssekikubo ono Theodore Ssekikubo kigambibwa nti nno bamulumiriza okuba nga bani abamulumiriza? Abalonzi be bamulumiriza. Abalonzi okusinziira mu constituency ya Lwemiyaga MP Theodore Ssekikubo gy'atwala bamulumiriza okuba nga nti agrabinga ettaka, abba ettaka, mutemu era asaanyaawo ne properties z'abantu. Ssekikubo ye agamba nti nze ndi uncomfortable, siteredde bwendi bulyanga sirina mirembe wadde n'akamu n'akeddagala okutuula mu Paaliyamenti y'eggwanga Uganda ng'erinnya lye lyonoonebwa. Era agamba ayagala ensonga eno ekiriyalingibwe, ayagala ebeere ng'etereezebwa mu bwangu. Era yagenze maaso n'asaba permission eri Thomas Tayebwa, Deputy wa Paaliyamenti w'eggwanga ekkulu erya Uganda. Kakati nno Deputy Speaker mu kumuddamu Deputy Speaker Thomas Tayebwa era mu ngeri ey'obukugu yasobodde okuba ng'amuddamu. Kitegeeza Ssekikubo Mukama Katonda yanukudde essaala ze, yasobodde omuddamu n'amugamba nti no Ssekikubo era yamuwadde essuubi ddene nnyo okumiitinga, era n'amugamba bajja kumiitinga olunaku olwokuna basobole okuba nga bateekateeka debiti eno gye yasaze eya patitioni. Muganda wange bino byonna bisiguka ku ki? Lwaki Theodore Ssekikubo omusajja amanyikiddwa nga ateerya mu ntama waki atuuka ekiseera n'aba nga ali mu mbeera eno? Ki ekyamutuusizza mu mbeera eno ggwe muganda wange ali eyo eyeekumira ku Yugi Updates TV? Abula nkutegeeza nti no gwe atannakusubscribinga genda maaso subscribing, sharinga, commentinga, likinga. Mbagala nnyo mmwe abatava ku mayengo ga Yugi Updates TV abeerako ne musharinga ne mukomentinga ne musobola okunywezaawo amayengo ga Yugi Updates TV. Kakati mbadde nkyabatwala mu maaso. Lwaki omuganda afoonu Lwemiyaga MP Lwemiyaga Ssekikubo Theodore avaayo mu mbeera eno, embeera nga alinga agamba nti embwa eridde emmwanyi? Muganda wange nno bino byagenze otuukawo kimuteerera mu mbeera eno. Omwezi oguwedde twalabako akabinja k'abantu okuva mu Lwemiyaga constituency akaali kakulembeddwamu Yiga Kisa kya Mukama, era yadduka ku Paaliyamenti ng'anoonya obuyambi era n'aderivalinga petition nga kwegamba nga akyuzinga ng'anokolayo Theodore Ssekikubo okuba ng'ali notarious kwegamba yeeyisa mu ngeri etategeerekeka
mu constituency yaabwe era ne bajja mu paaliyamenti ne basobola okuba nga beekubira enduulu gwe mukwano gwange ayeeyo eyeekumira ku Yugi Updates TV. Kati okuva embeera eyo bwe yabaawo Ssekikubo tateredde agamba erinnya lyange lyattattanwa, erinnya lyange lyayonoonebwa, so nnyina okukola ekisoboka sobola okuba nga ntaakiriza erinnya lyange, era n'agenda ewa Deputy Speaker Thomas Tayebwa asobole okuba nga amuteerawo debiti ku petition asobole okuba nga akiriyalinga erinnya lye, era ekintu ekyamuweereddwa olunaku olwokuna bamugambye abeere nga organizinga meeting basobole okuba nga babituulamu asobole okuba nga atereeza erinnya lye nga ye waasuubira we lyali lyonoonoddwa. Theodore Ssekikubo bino bigenze obbaawo nga akyawera ennemba n'okuba nga asabumitinga Essential Motions eri Kiraaka, ate Kiraaka tutegeerekese nti no tannalipootinga oba tannaba nga presentinga nsonga zino eza Essential Motions ewa Speaker Anita Amongo. Abadde ali mu kwennemba na kolekitinga mikono era musajja wattu ono akooyedde ddala nnyo abadde mu kaweefube wa kunoonya mikono ku Ssekiwalinga aba Essential Motions ba 4 commissioners abaagabana akasiimo. Kati ate omusajja avuddeyo eri n'atandika omukubamu ebituli. Bino nno bitera okubaawo mu biseera by'obufuzi omuntu kasita alaba nga omulinyiriddeko ennyo ng'aggyayo embeera yonna alina okulaba nga naawe asobola okuba nga akuzikiza. Nga bwe twalabye wano Joel Ssennyonyi nga bali mu kulwanyisa obuli bw'enguzi mu paaliyamenti. Twalaba nga abavubuka abamu ba bloggers baagulwa basobole okuba nga battattana erinnya ly'ono Joel Ssennyonyi naye asobole okuba nga bamulisiisaako. Tujjukira omwami ono Dion Sava ng'avaayo nnyo ng'ayogera ebyo by'atalinaako mutwe na magulu okusobola okuba ng'alumika Joel Ssennyonyi okuba nga yagabana miliyoni 1.7 biliyoni ng'akyali chairperson wa Konsesa. Kale ebintu ng'ebyo bigwawo mu biseera nga balina abalemeddeko abafuukidde kye baawalula ne baagala okuba nga bamusirisa nga naye bamuzikiza. Kati Ssekikubo agamba nange eweekiti weekiri, nange mumpe olukisa sobole okuba nga ntereeza erinnya lyange abasajja baleme kunzibaako matu ga mbuzi kundiisa ngo. Bw'atyo Theodore Ssekikubo MP bw'emiyaga bw'atyo bw'agambye. Era meeting bagitegese engenda mbawo olunaku olwokuna. Deputy Speaker Thomas Tayebwa bagenda kuba nga bagasimbagana ne Theodore Ssekikubo basobole okuba nga bawayaamu ku nsonga y'okupetitioninga erinnya lye libengere nga likiriyalingibwa nga ligibwako ekko eribadde ligisiigiddwa gwe mukwano gwange ampuliriza kubanga ekyo ekinsonga ebadde yakamala omwezi gumu nga yeetooloola ku muganaafu ono Theodore Ssekikubo. Kati nno gwe mukwano gwange ampuliriza ntegeeza nti nno webale kubanga weekumira ku Mayunga Yugi Updates TV, teweerabira ku subscribinga, teweerabira ku sharinga, teweerabira ku commentinga. Tubaagala nnyo, tugenda kuba tukumawo ne information omulala. Ono information agenda kubanga akolebwako follow up bulungi nnyo tumanye olunaku ku ssaawa we bagenda otuula tugenda kuba nga nazo tuzibawa, naye twategedde olunaku lwakuna tebasazeewo okutuula. Olwokuna lwa wiiki eno ekyo saagala okyerabire.